Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ku Beat FM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga tugenze mu Endobeso. Hello. Jebale. Nze bampita mukunja wa Beat FM mu Endobeso wano mu program sisimuka ku macha. Wangambye nkukubireko. Njagala okunyambako. Njagala okumanya. Mukyala wange. Bamutanagawa. Twali bafunamu obukatakanya nabegaawo. Nenagawa. Mukyala wange bamutanagawa. Wabona obutakanya. Naye nagenze okunoonyereza yadda nga ye mukazi bakolagana naye. Erinya lyebangambye babiyita Senga ate omukazi webangambye mukazi muzibu nnyo akola amalogo tambulira abantu bintu ebityo bwebityo. Naye bangambye mbona yali yagenda kyatwagala nagawa oyo omukazi nayagala kunsiranya mbe nga tekyafuna mu buli kimu bizinesi bitambula bulungi nga bwekibinasiraana. Kati kyesitegedde Senga ye mulogo. Senga mukwano gwa nagawa. Akwagana babiri nnyo bamukwano yamutwala mu basawo asiranye Senga yatwala nagawa. Mwafunamu obutakkaanya ne nagawa. Twagala kutakkaanya. Kakati gwe kiki obadde oyagala okumanya? Njagala kumanya ddala ekituufu oba omukazi yagenda Senga yamutwala okunsiranya. Kati gwe bizinesi z'olaba tezitambula bulungi? Bizinesi zitambula. Ebintu binyira nga buzaali zafunamu era ebitulituli. Kati n'essimu gye wampadde yaani? Esimu eyo kwaka eya nagawa. Ya mukazi we oli gwe mwafunamu obutakkaanya nagawa gwe mba ndobesa? Kati gwe naayagala okwogerako naye? Njagala okwogera naye ebintu byekyagamba. Kale. Mbeerako ku ssimu tuvaako. Hello? Nagawa? Hello? Nagawa? Wanje? Oli otya? Ndi oli otya? Jebale. Kale nawe jebale kani ono? Mbadde nkubuuzaako nti eyo biri bitya? Ani ono? Just nkubuuzizaako nti eyo biri bitya? Ani ono sagala kummalira budde? Nze ndi musajja musawo. Musawo? Waawo. Bannange nagawa. Waawa? Yogera? Kirabika obadde okyebase oba obadde okyebase njire nga nkulekamu? Ntunula nkubuuzizza owaawa. Ono musawo gye mwajja ne Senga. Wabula tombuulira nakumbuulira. Katonda yeebala okubye n'okkuba mumpe ssente zange. Naye bannange abantu lwaki muli babbi? Nze byoyogerako sibitegeera tuli babbi muki? Mumpe ssente zange. Mumpe ssente zange lwaki muli babbi okutuuka ku ekyo?
ate kutuuka kwekyo kati munzibu obusente bwange ne mumpe ennaku ntono wiki emu nenga n'ebintu n'okukola tebikola wabula mumpe sente zange ate biki ku baana biki byogamba mwe ku baana munzibe ate naani gwe ne Ssenga temwangamba nti omukazi tagenda kuddamu kuzaala ne mumpa wiiki emu bweti naye obusente bwange ne mubutwala bannange nga muli babbi sente zange bannange kakati gwe kigati kiri twakusha ekikulu nambwe mwekaza nnyo mwe mwennyini mwaŋŋamba nti omukazi tagenda kudda mu kuzaala era n'omusajja agenda kubeeranga wange amazima ga Katonda mugulu omukazi akyazaala kyokka n'omusajja wange bajjandalanga TV talina wadde kyasobola kukola anti ababulabi n'atambula n'agenda n'okujja oluusi tajja n'amala wiiki nnamba kyokka nga mwampa wiiki emu bweti bana ekirabika omwana yakunyiiziza oba sooka yonsa omwana teweekwasa mwana muveeko temuba mukola mumpe buwi sente zange obulanze zange mujja kuzimpa kakati gweyogerako ne Ssenga tombuulira musiru oyo mwamala okunziba kakati era oyagala njogereko naye era ddemu annimbe buto muddemu munzibe obutamu kunziba mulowooza ndi musiru sitegeerera mwagala mubbe wabula mwekaza wabula mumpe sente zange mujja kuzimpa esente tewaziwanze saaziwammwe sente waziwa bajjajja maziwa bajjajja kyabatakola bajjajja bo bakyakola bakyetoolo nemisala ebiri simanyamumeka omwezi kwata nenzibawa wabula mumpe sente zange oba sekyo nja kujjawo n'akadomola k'amafuta bajjajja mbayiira amafuta nze nkubuulira bwe mutampa sente zange nze mujja kundaba akanfaamu endobeso bwetyo bwetambudde ya ddogo eddogo lyalemeddwa okusiriza amagi omukazi alabya ddala mwamubbye amannya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa yesebo omusajja kati akitegedde tebagenda musiranya wabula omukazi obujja bwe bumutawaanya bujja bwe bumusumbuwa bwe bumusumbuwa teyo musaba ayongere omukwano eri mukyala we naye bw'atamwongere mukwano agenda kusingako awo hajati uno ateteje kigadde ne Haji Kasule webale nnyo wange kwana balatuweleza nkale amanya Hajati Namponyiwa ne Kabowa Hajati naye abakazi tumanye nti omusajja w'omumanyira nti yatambudde bayakasa emyaka 3 omukazi kyamuyina ati oba tokyalina kyakuzza eŋŋamba abakyala nti munyiikire empisa na bugo omusajja w'omumanyira nti aba yayenze dda ate eddogo terikola bwana abalina basanga bakubye ebiraka n'obuuzo balikola nnyo lwaki yakyakubye ebiraka ali mu ssubi sigadde njaja tinaaponye Kabowa webale nnyo Hajati bambi akasente akanyanya akabawadde mu lugamba gi ono Ssemwemba ku kyokuttaso empeerwe ssebo naye ze ŋŋamba Maaka omukyala kimugwanidde babbe kubanga Maaka abakazi leerozalooza nnyo Maaka wulira omukazi baabubba atali mukoza mumpe sente zange ani yamutwalayo taggwa ke bamubbe n'omubbo maye abakazi beesiba baagala nnyo nnyo ebyakalogo kalenzi eka akirayo ke babasookera mwabye akkirize mwagala tuweereza ntumiddeko amwana bbaala Dubai mwagala nnyo nze Julius Kaka ekyakkonda kyotera nze Kanyike ndi Butiikwa Kiwoko wano Maaka balyoka ne bamulya ssente bayinza kutambula kufasawo kuloga bannaabwe wabula kaweddemu obusente bwe baabulya mujja yiga omugambo otano nga mutalizaala gwe Katonda namwanda wakatama musika aye mulimu n'omuntu nga ye enkonge yaku kkubo omwekoonako n'ogamba bwe kyokola kikuddira nalinda ekawoko.